Bwenzi sagana kunzijukiza saba. Banange sali wo ndi wa 987 kubanga saba bwetandika bweti. Akali mu lubuto konna kasaanuuka n'oli olubuto nga lugira kati nze kye nakolanga saayambalanga mpale webaka mu kiyumba omwali musula embizi ntambudde wano mu Uganda yonna gye tuzanyidde firimu wootasobola kugamba nti waliwo wooteri gy'osobola okugenda osula n'osula ku kibaawo ng'ekyo nze Mzairo wa Yasin Shiba Kalungi bana njagala omuwala oyo Shiba Kalungi namuli akuva biseera bye byonna nenge ennyimba ze zinyumira nnyo neŋŋamba nti oba nesinga oba nti nali nkyaliko mu biseera byebyo bannaye omwana oyo nze mwagala ku kinana nkyasoloozanya firimu ku 9 n'ekikumi-mu-2 n'obona ng'onootera okufa ng'oli ku kitanda emulago oba ensambya osobola okuzanya firimu. Muzeeyi kiki obadde ki bakwe ku mazzi enjala ekuluma ndaba kiki okuze nnyo obwongo bugize eki director nanvuma ekigambo oli awo muzanya bannange n'omukadde oyo bamuvumye kiki omutwe gugizeemu soko omulemukko katono osese kankwanjulire the Ocean of Knowledge School erisangibwa Kasangati lino ly'essomero wogenda okutwala omwana wo oleme kuba na kweraliikirira kwonna ku ngeri gy'anaalabirirwamu awamu n'okuteekebwateekebwa tuwandiisa abaana okuviira ddala ku ddekeya ne kindergarten ekifo kyaffe kya mulembe awali n'ebibiina ebigazi obulungi kino nga kiyamba tekinologiya entambula bw'eri ku ssomero okutambuza abayizi abo abava ewala era tuteeka nnyesira ku ndiisa yaabwe tulina ne saluni y'enviri ku ssomero wennyini n'olw'ekyo omuzadde totunula walala leeta omwana wo atwegatteko olwaleero. The Ocean of Knowledge School tusangibwa Kasangati Bulamu okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ezaako yena gye musinzidde okubanga mutulabira Allen Cruise gemanya tuli ku mukutu guno ogwa Cruise Exclusive nyongero banizaako mu nsi yonna gye musinzidde okubanga mutulabira abali mu ggwanga Uganda abali mu Europe abali mu Middle East abali mu Africa okutwaliza wamu mwebali ddala naawe asubscribing ku mukutu guno nga gamulundi ogusoosa tulaba webali nnyo bayiddala omukutu guno gukyalako abantu ab'enjawulo wabula abantu abalina enkizo mu nsi Uganda wamu n'emiriraano kwegamba abantu aboogera ebintu ebirimu ensa ndwawo nnyo kyaza wano omuntu nga byayogera really tebikola oba tebirimu nsa naye believe me buli gwendeeta wano aba alina kyasobola okugamba eggwanga oba oliawo okukyusa eggwanga lino Uganda n'okutwaliza wamu abavubuka. Tuli proudly powered by Modern Towels. Bagamba nti gwe omukyala omwami omwana ali mu kuzimba akadde kano towels ze weetaaga za Modern Towels obeere n'ekiyungu eky'omulembe eddira ery'omulembe ate nga zaffe za wano nnungi nnyo factory yaffe enkulu eri mu kibuga Jinja naye nga ate tuli ku nguudo zonna ezifuluma ekibuga Kampala ne districts zonna Arua, Gulu, Mbarara, Jinja, Iganga babali tuli wa Soroti yonna gye tuli ekintu okulanga tukitambuliza ddala bulungi nnyo malidadi sana. Modern Towels twekwate tuwagire ekintu kyaffe tusobola okuba nga tukyongera ddala mu maaso ate omutunda gwe tulina mulungi nnyo ddala. Njagala okutumira ku bossi wange Princess ya Modern Towels awo mu industrial area wano mu kibuga Kampala nti kansubire mukama wange ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo ensonga nzikwasiza bukwaku okitegedde tuwerabiro tuwa abaana tamwejja gwe alina abaana bakindagati nabagenda otandika okusoma wali ku Ocean of Knowledge yawe gayaza okasangati wetuli akasomero kangaako ne mukwano gyange ate ensonga ziberenga zitambulira ddala bulungi nnyo malidadi sana. Olunaku olwaleero ndi ne taata wange omwami Yasin Lubowa musajja Muisiraamu musajja Musiraamu musajja ayagala nnyo eddiini ye era emboozi olwaleero n'ebigambo bye tujja okuba nga twogera nja kuba nnyingirako katono kaawo kubanga oba oli awo bazadde bangi oli bw'aba n'eddiini alaabira ddala ng'ebintu entertainment bino mu njogera ennyangu bagamba bya swayitaani kwegamba
ne weesanga ng'ebitone bingi bifudde wabula ye yakiyitamu atya amaze emyaka egiwerera nno ddala 15 giwera gisobamu naye ng'azanya firimu nyingi nnyo wano mu ggwanga Uganda. Bwe twogera mu bantu abakuzanyidde ebina Uganda ku level zonna nga tebisasula nga bisasula kati ng'abantu bafunyemukko akasente. Bwe baogera ku bantu abasinza ozannya paati ya taata mu ggwanga Uganda y'omu ku baselectingibwa. Bwe boogera ku experience y'okuzannya yeebuuzibwako. Simanyi oba muwandiisi oba si muwandiisi wabula ebyo bye tugenda okuba nga tumanya olunaku luno olwaleero. Nina taata wange wano Yasinlubowa waali yatudde dda. Taata wanji assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya? Alhamdulillah. Fe omanyi buli muntu yenna kasita weebaka booti obeera mu kitundu kya kufa. Almost oba ofudde kubanga oba tokyalina kyowulira. Ne Allah bw'akusaasira n'okeera ku makya ng'okyali mulamu gwe bw'oba nga togambye alhamdulillah oba tolina Katondawo. Kale nange nina okwebaza ate era nina okumwebaza ennyo kubanga kino kyanjawulo nnyo kubanga nali neegombye nnyo okubeerako naawe wano nsobole okuba nga mbuuzaako ku mikwano gyange abanjagala. Nkimanyi bangi nnyo abanjagala naye nga okufuna omukisa okubabuuzaako mu ngeri y'enjawulo ebiseera ebimu tekisangika. Nyumirwa nnyo akalevuko. Otintinga katintinge? Nedda ssebo. Kano kalaga nti ddala nsemberera emyaka gyange kati girimu extra. Wow. Naye nkaagala nnyo. Olina engeri gy'okamaintaininga luli kaalinga kawanvu kati oba olina firimu gy'ozannya nga bagambye okatemeko. Nedda abalabi baŋŋamba nti kati singa okozeeko kano kannyumira eryo neebukyali bwange eyo bugamba nti singa okalika bwotyo n'okasalasalako obulungi bwotyo kale njagala kubeera n'ekintu ekisanyusa abantu kale. Njagala osooka okwebaza olabika bulungi. Weebale kusiima. Baami bangi bataata baffe bali mu myaka gyo naye kwegamba ogenda obbasanga ng'olaba endabika ye n'ogamba naye taata naye amannyo gonna gakyalimu. Endabika eno akanyama ko kyakaluma bulungi. Kyaluma ennyama njagala nnyo si yakunuuna bunoonyi nkyalina amannya agasobola okuluma ennyama n'ekikajjo nsobola. Naye Isima yagenda okuba nga musisinkanyeeko. Isima waaliwo olunaku olumu yaliko ku programu emu n'agamba nti waliwo omwami omwoyo azannya ebina Uganda oyo bagamba nti muganda wange njagala omulabako. Kale nange nemba nga nafuna amawulire ago nemba nga nsala empenda ndabe nga tusobola okusinkana naye Allah teyasobozesa. Mufaanagana mbambi. Gwe wekka kiraba wabula ne bwe mbeera awalabaga nti oli muganda we siri muganda we wabula tufaanana bufaananyi. Okufaanana si Luganda abaganda be baganda. Kikutwalira budde ki ng'otereeza kano kakyano oko kano kakyano oko? Era saagala kukola nsobi nnyo genda nnyo mu bano abakatereeza. Nkyalina omuntu omu akyekyo omulungi akyali ku nsi kuno. Kale ne bwe mba nga nina ndi jjinja eyo era ninnya emmotoka nenzija kubanga yanzijako omutwalo gumu oba nusu kanaana naye mba nsobola okulinnya emmotoka ey'emitwalo 2 oba 3. Ojja akateme? Nzije akateme. Kuba bwe nkawa omuntu omulala ndabira ddala nga akakyamizza. Era sibeera mu mativu n'akamu. Kabatwalira budde ekyo okapepetta batyo? Kakati yekimutwalira tikimutwalira budde buwanvu kubanga ye aba akimanyi. Omanyi omulema oba omuzibe bw'abanga atambula awantu nga yeetegereza amanya nti wano ndi bwenti wano ngenda kulinnya amadaala wano kati yenza olutuuka ansiba busibi ng'atandika mulimu ogwo. Maama wange ali atya? Maama wo gyali mulungi. Ali omu? Gyebali kale.
omanyi ffe Mukama Katonda yatuwa omukisa eddiini yaffe tukiriza abakyala abo abana si bonna wabula ejje kutemera omu nekuwaawo ebyetaagisa bw'obanga osobola obituukiriza owookubiri bw'obanga nabyo osobola obituukiriza owookusatu bw'obanga osobola obituukiriza okoma kuwaakola kati baliyo bameka bamaama bange bamaama bange kakati nze ni ku myaka return oba obeera ku mirimu egy'abo abasajja abangereza bagamba retirement ages kati nze neewo obudde kati gye bali naye nga nabawummuzaako abamu mu kiseera kino bandabirira naye nga nze neerabira okusinga nfunayo oyo gwendaba nti oba nti naye nemba nga muwooweza ebbanga lyamalawo naaba nga asobola okundabirira yensonga lwaki ndabika bulungi bwenti ate yensonga saagala nnyo okwetikka bintu byesobola kwetikkula omutima gwange omanyi ffe abantu abamu tumanyi okweryaza amaanya n'obeera awo n'olowooza ebintu byotasobola kukola koma ku ekyo kyojja okusobola okutuukiriza oba okukola bingi nnyo bye twetikka ne bizitowa n'ogenda okulaba omuntu ng'ali awo ebizibu bingi nnyo naye nze alhamdulillah saagala nnyo kweteeka mu bizibu byesobola kukola yensonga lwaki saagala kuyingira stress omuzungu kyagamba njagala nnyo okwewa emirembe ate njagala nnyo n'abantu bembeera nabo okumpa emirembe saagala kunyiiza muntu nange saagala kunyiiza wow bato bange bakulu bange bato bo ne bakulu bo alhamdulillah gye bali balungi bonna bali mu ggwanga Uganda n'abaana gye bali balungi n'abazzukulu gye bali balungi omuzeeyi bo wano n'abajjwa bannaye olina abazzukulu n'abajjwa yes wow oyinza okwogera oba abantu eyo kunda ne bagamba nti omusajja ono akoze ndowooza omulimu teyagukola bulungi omulimu nagukola kubanga abazzukulu nnaddala abasukka mu 3 nga bondaba eki onkutteko nambye abazzukulu nsusa mu 3 ate ekyomukisa omulungi oli muzanyi wa firimu ate waliwo kye bayita olwali muve ku lwali nze oba oli mu kuwandiika firimu ate ekyomukisa omulungi nkulabye era tusisinkanye kyenali nsabirira nkutuuseeko lumu tujja kufuna omukisa ŋŋende nga nkulambuza abazzukulu bange abo ate ekyomukisa omulungi mu abo 30 abasinga obukulu obungi bali bawala nga 25 bonna bataddeko amabeere ndowooza Allah bwana bakyampadde obulamu emyaka nga 2-3 nja kubeera mu bazzukulu bameka Allah yama bw'oba olina abazzukulu 3 kitegeeza olinga mu baana 12 kale sijja kugamba nti oba nti nkimenyeemu kubanga waliwo abagamba nti omuntu tazalibwa b'omanyiiko oba bemmanyidde ddala abange abalala balijja simanyi muzeeyi Lubowa oweza abaana 12 bawera bonna we bali Allah kyabakuumye alhamdulillah bakyaliwo kati firstborn yalina emyaka ng'emeka firstborn agenda kweza myaka 5 firstborn wo yes kitegeeza mwami Lubowa olinga mu myaka nga 7 nkaaga nsanvu kugamba kali awo akalimi kagira bwe kati 7 mugumu 7 bwe kati awo naye no navaayo mu 69 mu 68 wow yes wakala kwa president bameka oyagala mbamenye okay eyali agezizaako omukulu Benedicto Kiwanuka wamulabako namulabako Sir Edward Muteesa namulabako ng'awerekerwako Prime Minister Dr. Milton Obote kubanga era nali mujulizi kumu abataaliwo ku meefuga gaffe aga Uganda wali otegeera bulungi nnyo nobagamba okutwala we gaali newe nali ntudde ng'akola nti nali ntudde wano ng'omuzungu oyo muwanvu nga alinyisa bendera
asse ya Bungereza alinyise ya Uganda nyinza okulaga nti nali ntudde wano ekitegeeza nali ntegeera wagenda nagenda tata yakutwala twagenda nze waliwo essomero gye nali nsomeramu ne batutwala ng'abaana mugende ku meefuga gammwe aga Uganda ne tugenda gwe ng'oli senior citizen nnyo ate okubeera senior citizen nga sivudde Masaka sivudde Mbarara sivudde Kabale oba Fort Portal nenzaalibwa mu Kampala era nkulidde mu Kampala. Zino ze bayita batya? Modern tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Ettaka lyammwe lyali Kampala? Kati gwe bino bagamba musimanyi olwo ne tuva e Masaka ne tujja awo ne ntuukira wano tewabirabako. Ate kuba ebiseera ebimu waliwo abantu abannenya gwe toyina kyalo naye ate Kampala si kyalo. Omuntu okuzaalibwa mu Kampala guba musango. Wamma gwe amaka gammwe gaaliwo mmwe Muyasini? Awe Katwe. Nga n'ebijja we biri? Bannaye ebijja kale mwabisengula? Twabisengula. Ebimu biri Kololo oba Butambala. Kololo? Oba Kikyusa. Mulimbo. Kijja nnyo. Ffe tuziika Mulimbo. Bwe tuba twagadde ne tuziika e Butambala oba Kikyusa. Taata we yali ani? Muyinza okuba waliwo? Taata wange Allah musaasire. Yawumugenzi Muhammad Abdu Muhammad Malik Lubowa yawumula ne maama wange Mwamisa Makanda naye yawumula. Allah basaasire. Ozaaliddwa baatuleka kati mu nsi kati ffe tupatikana. Oli mwana we Katwe? Nnyo. Kampala ogimanyi nnyo, Makindi ogimanyi nnyo. Era Katwe yali efuga Kampala. Leka kakati mmwe bannamasaka abaawo okujja okutwetabika. Naye nga Katwe we wali ng'ensibuko ya buli kimu kyonna. Kankubuli ebyobufuzi ebyamawulire bino bye tulimu oba bye mulimu kubanga twalinangaawo Uganda eyogera be baafulumyanga amawulire mu myaka gya 5 8 nga tandise okutegeera ne watandika okujjawo express newspaper yalingaawo era Katwe Bidandisali ne Kintu Musoke n'omwami Wairwa bali senior ne baleeta Sapoba awo mu myaka gye6 ne batandika okukola topic awo. Amawulire gonna gava Katwe ebyobukulembeze kubanga nzijukira bulungi nnyo Sapoba oyo we yaggwa ekizimbe ekyo nawulyako John Babiha Ibingira Kintu Musoke Bidandisali Dr. Lumu bajjanga okubanga ffe twalinga kumpi awo nga tubeera awo bwe tuti. Amanyi ago genjogedde gajjukirako. Dr. Lumu yaliko minisita. Tusoma basoma abo. Ibingira yaliko government ezizaaliwo awo nga KY yatandika okutegala awo ne UPC awo okukola omukaga awo. Kijjukirako bulungi. Wow. Yes. Olina great history. Weeri enkyandi wano. Okujjako kakati ngenze ngiramu bwenti. Neyo chance esoma wagifuna? Nagifunako ekitonotono. N'okumamu piiki? Ffe twasoma ebiseera byaffe twasoma nasoma P1 okuva mu 6, 6, 3, 4, 5 okusoma kwange nenkukomya 68. Kitegeeza senior tewagiyingira? Nagiyingizaamuko. Paka mu senior ki? Mwemu nali ngenda mu yakubiri ne bigaana. Amaye twalinga nnyo ab'e Katwe nga bw'omanyi. Ng'okusoma. Taata yasindikako kye yasindika? Yasindika ne bigaana. Ate naayogera. Kisaagala balimba. Nebyo wali obitegeera? Si nnyo. Taata! Salamu alaikum. Sisekerera gwe. Neesekerera. Mwami Yasini? Salamu alaikum. Wa alaikum salaam. Kubanga amazima gano gagenda kuyingiza ejjana. Nti wali tobitegeera. Sibitegeera. N'osalawo n'ogamba? Komaawo.
n'entandika emirimu awo munkaga bingi nnyo ebyali awo nkaga munaana awo nga tebanalowooza yadde okunzaala nkaga munaana awo waliwo akayimba ke nawulira ka biseera ebyo lwali nkaaga munaana oba nkaaga mwenda akaali ka mugenzi Sebadduka oba Sebadduka enkomerero eri kumpi amazima pulira lwaliwo erutyo etyo naye nga lwalinga olulanga Obote okuvaako nga Obote yakutte enkasi ne lubanga olulanga Obote okuvaako era kyatuukirira Amini n'amuggyako wamaka ngubuuze yesebo tetunabuulira no bantu nakyatuleese naye tukyali mu lwali lwaffe lugenda mpolampola ombuulire wamma kakati gwe oli mutuufu wakubuuza Mzee Yasin Obote n'Amini ani yasinga okukola Obote n'Amini ani yasinga okukola Obote yali mukama wa Amini era bannamawulire mwafuna history yonna era Obote yalagira Amini okugenda aggyeko obwakabaka ebintu byonna Obote bye yali akola ebisinga Amini yali abimanyi kubanga yali twayisibwe kumpi era Amini yeyajjako Obote era Amini n'atuukiriza Obote byali biganye okukola kati kitegeeza Amini yasinga Obote okukola newankubadde Obote yapulaningira ebyo Amini bye yatuukiriza ekyali ekikulu nnyo okujjamu bayindi kuba bannaye ffe abeekatwe ffe twalinga eno ku mabbali naye ng'ekibuga okuva ku ssaawa ya Queen awo kibuga kyali kya bakyeruppe gwaŋŋamba ffe twagendaga kukola bwa boyi bakadde baffe abamu abaakolanga eyo mu kibuga Kampala bakolanga bwa yaaya na bwa boyi okimanyi ekigambo yaaya boyi n'obwa boyi sibutegedde boyi obeerawo kavubuka boyi kuja pangusa hii gasia toa hii boyi kuja toa boyi kumanyoko we kwenda hii kagamba boyi nga go olongoosa ebikyafu bye bakola okwoza ngoye lindako ffe twawulira buwulizi nti Amini yagoba abayindi abamu ne bagamba yakola bubi abamu ne bagamba yakola bulungi abamu ne bagamba bakola kituufu obbazza biki kati wamma gwatugamba kubayo wali otegeera bulungi nnyo nali ntegeerera ddala nekyaliwo okuva ku ssaawa ya Queen okudda eri nga bayindi be bakolayo bayindi nga be bali mu kibuga era okumanya ng'omuyindi yali ajjudde mu kibuga olaba wano City Square odao Odeon Cinema oba ogimanyi Nomani Cinema Delight Cinema Nita o Labonita ezo Saturdays okuvira Saturday weekend be babeera mu kibuga otya n'okukiyitamu otya n'okukiyitamu kale kyali si kyangu nnyo omuntu okusiba omutima okugamba abayini kambagobe naye gwe mugaso gwe tuli mu kaakati newankubadde waliwo ebitannaba kutambula bulungi naye nga kyali kyamakulu nnyo ekitegeeza nga kizibu nnyo Omunnayuganda okuba n'edduuka mu kibuga tebaalimu kubanga Bannayuganda be neewunya be nali mmanyiikokko biseera byange ebyo yali Haji Sebagala ne famire yaabwe omugenzi nga bo mu kibuga mwebali nga mwebali ba New Happy Wear edduuka ndijjukira bulungi ng'era bo ssente balinamu baali balinamu kitegeeza famire kubadda nga ssente weziri abo wali balina ssente ekibuga nga kyali kiralamu kyali kirala nnyo naye kale mwe bannansi nga temwetaayiza mu kibuga nedda okitya nokiyita nkugamba nti ono si kyabaddugavu kale bebo nkugambye nti omuyindi yali mungi muno yali mungi nnyo era bw'obanga olina footage oba Saturdays ng'ezo ozikomyewo olabe kyemmanyi wali abantu abalina footage oyo gye bali era ku UBC eyo kyemmanyi kale ombuuza president nekugamba nti Amini Obote Amini Obote nadda ne baleeta awo waliwo awo Professor Lule Binaisa abo naba president bakulemberako Uganda Tito Okello Lutwa
Mwanga ate ne kuddako President Museveni lwajjeera wali otegeera bulungi nga ffe tuli Katwe bantu batuyitangako obuyisi badduka n'engo n'obugugu twababuuzanga ffe twayimiranga tuti mulagawa nti ate tumanyi gye tulaga mwe mulinda kyawo nti ffe tiri wano bajja mwenno mubeere awo olongane abafubutula emmundu tata wange emmundu yavuga muwulira emmundu yavuga wano twagiwulirizanga omanyi yawo Radio Katwe era yalinga Radio Katwe yayogeranga ebintu nga bituukirira ebiseera ebimu era abantu basalawo kubanga bava ebwayise Kawempe Mutundwe wanawa nga bakeera Katwe ku ssaawa 10 kujja kuwulira amawulire kiki ekifa mu ggwanga awo zino radio nga tezinnaba bino zintu tebinaba nga Radio Katwe ab'obugaali bajja kiki ekyafuddeyo emitalo zikomyewa abantu batuuse Katonga afuse Katonga tewali CBS tewali Simba tewali kyawo Simba Radio Uganda Blue Channel simanyi Blue Channel ne Red Channel TV Uganda UTV agenda UTV TV station ogenda okuyingira mu Uganda nga ntegeera black and white mwasanyuka okulaba ku kifaananyi omanyi ate abantu abasente balinga batono olidde omuntu alina ka TV wano naye muva buveeyo neeyo okugenda mujjula awo ne mbanga abakola kiki abali mu kibanda ng'oli alina ka TV yake ne radio twalinanga abasajja omo nga baseka Maria nga balina radio ezedde ezo nenga zigunda bulungi nnyo ng'abantu baveeyo kujja okuwulira amawulire ngolaawo ku ssaawa 2 amawulire gabeerawo oba ku 7 ng'abantu bajjula awo nga buli omu awuliriza amawulire kuba jjajjange yali annyumiza mbawulirizanga Eseza omuto Eseza yali nzinzi yali tannaba nakujja olimba Eseza oyo namuwulira nga nze nkya ng'ovubuse nga nvubuse mu 7 mu 7 nduzi mu 7 kati sooka ombuulire muzeeyi Yasiru nkubuulira wamma tuwulira abaana bagamba bagenda mu nsiko baagala kugiragiragira sooka ombuulire emmundu evuga etya abamu temunnaba kuwulira mundu bwevuga emmundu eyinza okuvuga ngo olidde lumonde akawungako bulungi ng'okkuse bulungi emmundu ate zino ezinnaku zino teziringa ezo zenawuliranga kubanga ddala emmundu wano yacyanka wano mu Kampala yali sabasaba saagala nakunzijukiza sabasaba nze saaliwo ndi wa 9,8,7,6,5 awo 4 kubanga sabasaba bwetandika bweti akali mu lubuto konna kasaanuuka n'oli olubuto nga lugira kati nze kye nakolanga saayambalanga mpale kubanga nkimanyi nti bwe nnaayambala empale sijja kufuna budde kujjamu mpale nokolaki kale neesibanga akakutu naawe oli mu katemba si katemba basajja baali basembeddewe bati ne bakuba sabasaba nagenda okulya nga oluggi oba lulinga ng'oluvaamu kubanga yakubanga ebikoola ne biva ku miti ebintu ne biva eno wansi sabasaba ekubidde nno wano tuli Makindye nsambya olwo neekubye ng'eriwa ku military eri neesimulwa ettaka lyonna n'olya nga likuba ku nnyumba kati nze nali ndowooza oluggi luvuddemu olwagira bwenti okukwata oluggi lukyaliwo neddamu neevuga nenga nti wano wafiira mulogi nenzuluka olwo ani nani abalwana olwo nga nawulyanga ba Tanzania Frontward nga begasse n'abajaasi abamu aba Obote n'abamu be baali balumba amagye ga Amin okuggyako ate gavumenti ya Amin ekitegeeza gwe entalo walaba 2 si 2 zokka n'okuggyako Muteesa nga lyawo Ekatwe nga tulengera Lubiri eyaka omuliro Ekatwe
byonna ebyabeeranga awo nga tubiwuliza bulungi. Emondo yakuba ne kembadde njagala okukubuulira nadduka n'ogenda okwejjukiriza kubanga esaati nali n'esaati metwayambalanga ziri zipogizi mpanvu wezi nga empale sirinaamu nagenda okwekwata nga sirina mpale atandika okwewumbawumbako bwe nti waliwo omuzira kisaawo yagamba nti wange twala ekiwale kino oyambale naye nga buli omu ali ku lulwe buli omu ali entalo zifuula omuntu okuba nga toyina na mukadde wo oba muganda wo buli omu abeera ku lulwe. Abaana babalekanga mweno museka muve ku ebyo nti twawuliranga naye nze naliwo nali ndaba oba gwe wawulira nze nali ndaba oba bakuleetera byafaayo naye nze nali ndaba. Tewali kisaagala nga ntalo nze olwange kubanga nabiraba n'ebirimu mbimanyi. Oleka famire yonna kuba nyinza okunyumizaako wali mukwano gwange awo bali bamuyita Kiguli mulabyeko ku makya ku ssaawa 8 ne bamukuba amasasi ne bamutta. Bakazi be n'abaana be yali abagambye mudduke embeera eyo mudduke mugende mbatadde buli omu afune wajja okufunira obulamu buli omu abeera ku lulwe. Bamukuba amasasi ng'olaba ng'olaba singa ndaba nali nakawukana naye essaawa ngeezo 2 nagenda okwambuka eno gye mbeera awo Katomi mu taawuli n'erisooka eryakatimba ogenda okulya amasasi awo ogenda okulya abantu batandise okudduka kiki nti muzeeyi ki mukwano gwo bamusse Kiguli nempulya nga nze nazigwerera gwe mbadde naye essaawa ezo kati ffe tudduke tulagewa naye ekiseera ekyo yeyali endi ya Kampala abayekera ne batuyitako kati ne batandika okuba nga batukuuma ate emabega naye nga singa tekyali ekyo nze nandibadde omu ku abo abagenda nga tebamanyiwa gye balaga. Nali mukulu emundu evuga nekyenda n'owulira nga kiga kyoro naye ebintu bingi gye bye tuyinza okunyuma singa tuba tulina obudde naye nga anja kuzza kwawawo kubanga omanyinze kati ombulidde sabasaba nze nali nawulira bayimba ku sabasaba awo ekintu ekyo bakitikkira wano bwe bati batambula papa kati bafuna tageti nti tukisse wano ne bakissaawo ne batandika okukipika n'olira oli agenda nagwa wansi bannanga abaaliwo n'abalina emyaka ejange abo abansingako ndoza soogera bintu bya bulimba sabasaba tozanyisa sabasaba oli okugatika amasasi buno obutonotono naye ekitegeeza luno lwa NRM nga lujja lwali lw'amaanyi nnyo ate luliwo lwogamba waliwo olw'ekinaana nga obajjako obote bajjako obote olwo terwali lw'amaanyi nnyo olwo kakati lwali sigadde buli omu ng'asiiwusa empisa olwo lwali lw'amaanyi olw'okubanga lwalimu abantu bangi nnyo abaali bagenderamu bwe bati naye olwo olw'okujjako Amiini olw'okujjako Amiini nga naye tagenda takkiriza yali musajja nno yali musajja nga tagenda kitegeeza gwe bamaliyamu ngu wabalabako omanyi nafunako omukisa mu biseera ebyo nawa ne Makindye banaye sigamba nti njogera kitiibwa ne Makindye nayingirako kubanga buli kyonna ekibeerawo waliwo abantu ababeerawo ab'emikwano ab'ekiki muzijja Makindye awo waliwo muganda wange yalinga mu bandi military bandi mu myaka egyo egy'ensanvu n'omusobyo ng'oluntandise okukola mu UTC Uganda Transport Company yandeetangako awo e Makindye awo nga bakuba endonga awo Maria Mungu nga namulabako naye yali musajja nga tazannya bangi abaali tebazannya si yekka olimba bangi ku mulembe gwa Amiini ng'omuntu osoobera ku rediyo awo n'omwogerako bikini n'ogira ate rediyo ki nga gy'oyogererako rediyo ki ate wali rediyo Uganda nga tomala gakola bya samwasamwa toyogera bya samwasamwa toyogera ku kintu kyotategeerako oba kyotomanyi bakunonerawo wamma ebyasabatu bamuwaayiriza
Mubalisanga abantu sapatu simanyi biki. Abana nze kulwanka mbabulye ku kigambo kya sapatu. Ekigambo kya sapatu tewali gwe baliisa sapatu. Nze nalinga ngola mu UTC. Bali bakola oluguudo olwo oluvaano ku Clock Tower lugende Bombo Road nga lukoma wali ku Bata mini price. Waliwo gwe bagulukwasa n'alukola bubi. Yali munaffe Muganda oba Zimwe ndooza Zimwe. N'alukola bubi. Kati bwagenda okwesanga ng'akoze gadi bagayita. Gadi bengani. Musajja Nasuru najja Abdallah omugenzi. N'agamba nti ojja kukola ki ojja kuluddamu ate tojja kusasulwa. Kati yakolanga okulaga obuvunaanyizibwa yakeeranga ku makya n'akatebeke kubanga ffe we twayitanga. N'akatebeke kali awo kalungi ne flasika ye eya caayi nga nekanye bulungi mu kyambalo kye ng'atandika okutambula nga balukola oluguudo. Kati n'agamba bannaye ffe ekibuga kyaffe bannakampala bannayuganda ekibuga kyaffe tukikuume nga kiyonjo. Naye omuntu ova otya ne siripa ezigenda emmanju ate nziyingiza mu woteeri zokyalyamu lugabuye mulingiza mu woteeri. Saagala siripa mu kibuga, saagala siripa mu woteeri, lugabire ezikomeeyo. Kati abamu abayinanga emputto bwe bajjanga nga bazze nazo nga bagamba nti zisibeeko bulungi ziteeke ku mutwe oddeyo gy'ova. Tebuli muntu gwe baali. Kakati abantu olw'okusaakiriza ennyo gwe wayambadde siripa tojja kuyisa kubanga no bamuwoonenga bw'onookomawo ne siripa na kiki tujja zikuliisa kyali nga kigambo tujja zikuliisa. Ne waliwo omuntu yenna ebugizi aveeyo agambe nti nze nakwata siripa n'enjirya. Wali ebigambo ebyo kubanga twalaba ne Last King of Scotland nga balaga ng'amendi simanya jayo omutwe mu firiji. Eyo firimu banaye nze saagala nnyo bigenda naye bawaayiriza nnyo omusajja yabaleetera kakaladi nnyo ebyokulimba byali bingi nnyo kubanga teffe twali tubimanyi twali tubirabako ebimu. Amansanyisa okula kaisitola ako nja kukomyawo kyemanya abantu bakayimirwa naye nja kukomyawo Muzeeyi Yasini atubuulire Kampala gy'akyuka atya kubanga Muzeeyi Yasini bazaaliddwa muno azanyidde ku State Square kwiso bamuzanyidde wali ku Pioneer Mall kwegamba ebintu byonna byonna abazanyi ba firimu kati nange mwendi wali ebintu byetuzanya mu firimu twagala okusaakirizamu tuyinza okuzanya 60 oba 50% eri entuufu netusaamu ate obusikiriza. Kati ng'Abachina bwe balaba gwe oyinza okukiriza firimu zaabwe za action ezo nti abusa n'abuukira mu bbanga bw'ati n'amukuba binyuma naye nga si bituufu naye nga binyumira abantu. Kati okusaakiriza ng'okwo kubeerawo. Kati gwe ebintu bya firimu biyingira mwaka ki kubanga temwerabira ennaku z'omwezi zigenda kuba mmeka? 18 omwezi ogw'omusanvu mu Batval Theatre akaafo kaffe ak'ekitiibwa. Abaana abo balina ekisa kinene nnyo. Banno Events basalo ne bagamba nti Muzeeyi Lobowa nga tulaba envizi ze otandise okugoomagoma naye onootugendako otya okugenda okukimanyi okufa nga tetukusiimye tukusiimye nnyo olwong'ofudde. Bannaffe bafudde ba Honorable Kato Bambi Allah basasika Katolo Bwama afudde n'abalala bagenda okulaba nti bakola omulimu munene nnyo bannayuganda mu nsi ya Katembe eno naye tebamusiima. Basiima ogenze ekyali wali erubaga ewa Katolo Bwama doole z'amazzi abaleetanga omuceere sente nyingi sente ngazaani za Kato naye ng'amaze okugenda baziikula ne bazissaayo. Baali bamusiima oba nga basanyuka ndowooza ebintu babyereetera bokka kusanyuka mu kufa kwa Kato. Kiki kyeyafunamu? Musajja yakaaba bannange ndi mulwadde ndi bweti era ndibadde aleeta miliyoni amwadde 10,000 amwadde kyekyo kale oyo omwebaza
naye abasinga okujja wali beba batafaayo ku bulwadde bwa katolo waabwe basiima ogenzi olwamala okufa ebintu ne bivaayo ne bano ne bagamba tetujja kulinda katukole ekinanka tukusiime oyo yenna mukwano gwo akwagala anyumirwa byokola ajje mu Bati Valley nakwana abayo omutwalo gumu emitwalo ebiri n'ekirabo kyanakuwa ajja kuba akusiime. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Esi mukasya kano kankwanjulye Mami Gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Era mbeebaza nnyo okubanga newe bannajja abantu 30 nga bajja kuba beebo bantu bange abanyumirwa so si bano bankiina tyemzeeru bokola nkwagala nnyo nkwagala mukwano gwange ejja mulabira wali ku Bati Valley 18 ate oyina emikwano mingi nange nina emikwano mingi olw'obudde nyinza obutajjukira naye mukwano gwange Mama Fiina nzijukira awo ekatwawo kwemu ku dduuka eryali awo. Mama Fiina yali mukwano gwo nnyo? Mukwano gwange nnyo kuva dda mu myaka 80 era Mama Fiina be basookera mu katale kano ak'ekatwe awo katwawo okimala akatale k'ekatwe nkamanyi awo Mama Fiina nawe nga ayinawo edduuka awo. Mama Fiina kuva dda nga akasente akayina mukozi oyo mukazi yali mukozi nnyo mpaka olwaleero amanye ekintu ekiyitibwa ssente ng'ate tezimutuukako butuusa. Yali mukwano gwo? Yali mukwano gwange era mmanyi Mama Fiina mbulwa engeri gye nkutuukirya Mama Fiina ne mbadde njagala nkutegeeze nze Muzeeyi Lubowa nakusinganako olumwawo ku dduuka eyo n'oŋŋamba nti nange omanyi naye sinafuna mukisa gwonna. Tomalayo bulungi emboozi wamusinkana ku dduuka lye ekiseera egyo egy'emyaka awo mu 2023 n'agamba atya munange nkumanyi nkulaba ku TV nkole nti ne munange njagala nzijeko tojja kujja Muzeeyi kinnemye okutegeera ate kiriwa kyotategeera. Wasisinkanako waliwo oli mu kulya ebigambo wasisinkanako Mama Fiina mu 2000 n'omugamba munnange munnange engeri y'omuntu omanyi kakati ye munnaye yali amanyiddwa nnyo newankubadde nze nali ntanso okulabikako TV naye nga ye yali amanyiddwa. Wali oyagala abeereko maama waffe? Nedda si kyeŋŋamba mukwano gwange abeere mukwano gwange just friend nga bw'onoogamba nti kakati abusha mukwano gwange nga abakyala abamu oba abawala bagamba nti bannaye nsanyusa nnyo okulaba I just want to be your friend. Kati mbadde nkuliza Mama Fiina ku shweno nga 18 omwezi ogw'omusanvu please mbadde nkusawe namulala Shiba Kalungi banaye njagala omuwala oyo
Shiba kalungi namulya kuva biseera bye byonna nenge ennyimba ze zinyumira nnyo nga zinyumira nnyo n'engeri gye yeekyanga nga nnyumira nnyo neŋŋamba nti oba nesinga oba nti nali nkyaliko mu biseera byebyo ebyeno bannaye omwana oyo nze mwagala kakati ku mutima naye mbadde nkusaba nze wangi n'ogamba singa Shiba wali mu biseera bye singa na mu biseera ebyo nandikoze engeri yonna okulaba ng'obeera mukwano gwange naye kati ebyo byaggwa naye kakati ennyimba zo zinyumira nnyo kikunyumira ekyana ekyo embeera ze zonna omanyi waliwo omuntu okusanyuka oba okwagala embeera ze n'engeri gy'atambula n'engeri gy'ayimba oli mukazi ate mukazi mukozi nnyo kubanga abaana abo Shiba ne Spice Diana baana bakozi ate bapambanyi balemerako okuviira ddala mu biseera byabwe nga bwe bwali nga bw'olya sitore zaabwe baana bakozi mwebale nnyo okukola ate mwebale kubeerawo mpaka olwaleero naye bannaye mbadde neegomba mbalabeko kale Shiba oba Spice Diana mpitaako nywemu naawe akacyayi just friend nange nja kuba musanyufu nange nina abantu abanneegomba okubeerako nange tunywe kacyayi tuba tusanyuke tunyumyeko bakulu bannange waliwo munaye ojegamba Cruz ngambira ku mwami oyo olunaku olumu ajje bwati ne bwati nange bwe neegomba abantu abo era kimanyi abakyala b'e London eyo bajja kunkusaba ennamba yo ate bangi nnyo e London ebweru eyo yonna bwe nfuna omukisa nenfuna ku bantu abave naga nti bantu abo waliwo abadde ayagala engeri nettalina ngeri gyayinza kutuukako ayina kaalabu kayagala okukuwa naye akutuukeko atya kozesa omukisa guno kyonna kyolina ennamba ŋŋenda gibawe singenda kyonna kyogenda okubanga bw'obanga tojja kusobola kutuuka obubaka bujja kutuuka gibawe ennamba abantu bwe bali eno bagulire tiketi bajje ennamba gye mujja okuyitamu okukozesa eri 0758 592 875 endala 0771 41 66 89 kanjiddemu 0758 592 875 0771 41 66 89 ezo ennamba ezo gwe kubako mzeyirubuwa obubaka bujja kuba mutuukako saagala mwekwasa ensonga ndala yonna mbaagala nnyo nammwe mwebale kunjagala ate mwebale kumpagira mbakoledde bingi nnyo nga bwe babategeezeza firimu nyingi nnyo tugende mu maaso kaakati mzeyirubuwa mwaka ki gwoyingira ozannya firimu mwaka ki gwoyingira okuzannya firimu omwaka gwenyingira okuzannya firimu bingi nnyo bye tubuuse naye nga bwongambye nti tujja kudda omulundi omulala yes nyingira 2000 bagiyita 2022 oba 2023 awo 2022 lwentandika okumanya firimu kyeki otandikirawa ereka twawo HK movie industry HK ng'aleese bangi musajja oyo tumwebaze HK lyali liggwayo litya Haruna Hussein Kagolo akyaliwo era munoonyeeko alina ebyafaayo bingi nnyo lwaki yasalawo okugamba nti bannayuganda naffe tuzanye firimu ng'abantu tugudde ddala ku Nigeria osimanye bakiyindi biki n'atandika HK yagulirawo ddala okuzanya firimu ezakinnauganda butereevu HK yasooka oshootinga firimu y'abannayuganda ye newankubadde nga Dr. Ashraf yaliwo Semwogerere awo competing naye nga ono yaleeta firimu okuga nti kinnayuganda kitandise mu Uganda era firimu gye tutandikirako ekyali ey'omutawana mpaka olwaleero n'ebiseera ebijja bakyala baagala ki nga yatutwalira obudde buwanvu kumpi emyaka 2.3 tetunaakutunula mu kamera naye ffe twagumiikiriza omuntu bw'obeera omugumiikiriza owangula
naye ndaba mmwe ebintu byammwe mwagala bikwata mangu izekam izego eyo nsonga lwaki olaba abashiba bakyaliwo n'abalala bakyaliwo abayimbi abazze olumalala lwabano bagwa abamu tebakyawulikika naye abaana bakyali ku mapambano bamisaki Jeffrey Rutaya mukwano gwange Jeffrey Rutaya si mukwano mutabani wange yanjagala nnyo mu video ye gye bayita nkolerera abaana bange Jeffrey nkwetaaga mwe bantu benjagala bennabeererawo bonna mbeetaaga mu show yange Golden Journey of Mzee Lubowa Yasin Golden Journey of Mzee Lubowa Yasin Jeffrey Rutaya honorable yampita naga nti nkwetaaga mu video yange era bwe yanda naga nti kenkulabyeko Mzee Lubowa video yange ewedde ojja ginyonya nkolerera abaana bange ezo video badde mu nnyingi aye tolina lumba lwobeeramu ne lufa era nyimba nyingi nnyo video zembadde oleeteyo video ya mumugenzi gondi omugenzi bambye omukyalo ono Mariam Kisache Harriet Kisache baby face tekuumika yamuteeka waggulu nnyo ya nabbi omukazi nkoli abaserebu acidic vocal eyo it's okay nga yatunda ne kamera Hajati Sofia Nantongo bus driver namukolera video kumpindo za pili ate waliwo video etakaddiwe eno eya egundi buli mwaka kozi buli mwezi gwa kubiri Valentine omukyala Angela Kalule yeso zonna weeziri Eddie Kenzo omukolyako Eddie Kenzo sinaba waliwo yali aneetaagako nemba nga nali mu shooting kale nensuba omukisa ogwo nenga abayimbi kumpi abakukutivu baddeko muzibu gweki ekyakuleetera okuyingira firimu kubanga ffe tutandise okulaba ng'era oli Mzee Lubowa abantu tulina ebitone bye tukweka oba ne tutabizuula ate abantu balowooza nti nze nakaddiwa sikyasobola ate abakadde abo be beetaagisa era be beetaagibwa ennyo kubanga batono tulimu batono bano abaana b'emyaka egyo okuva mu 10 n'emeka bangi naffe abakadde tulina omukisa gwa njawulo yensonga lwaki olaba kakati n'abakadde abaali banyooma ekintu kino batandise okujja kubanga ebyo baali basuubira okubeeramu bino tebikyaliwo kubanga bagamba buyaaye bayaaye mwene tekyali kyangu nze okukkiriza okusikirizibwa okwingira muvi waliwo olutalo gwe nga bondabyo kati noga nti mbadde nkusaba njagala nkute gwe olina ekintu kyondabyemu gwe tokisobola olidde olina kyondabamu gwe kyewandiyagadde okukola naye nga tokisobola n'olaba nga nze nina vision eyo nyinza okukikola wewaviira omusajja oyo ekike n'agamba nti ojja kuzanya firimu ekikakujjawa anzija katwe era neyaleeranga katwe nayina bizinesi zange naddala ey'edduuka neekaano tubuyite buwoteeri nali nkola emirimu gyange kati awo nentabuka neŋŋenda nenzikiriza mirundi egi yasooka kunsika oba yandibadde ansikamu anteekamu n'omuguwa nempaka omulundi ogusooka ogwokubiri ogwokusamugambe nti ebyekivuka saagala naga nti nedda waliwo ky'osubwa kiki kyensubwa mirimu gyange nina ŋŋenda kufunamu ssente oba kiki paka bwe nalaba neŋŋa nti osanga engeri gyanneesibyeko nentandika rehearsals ekitali kyangu mbavubuka kakati yalowooza nti bwe najja nnaku 3-2 meka ntandika okuzanya mbeera ow'omutawaana nedda yesu oyinza okuba nga olina omukisa noba nga akajjo kakubye mangu naye ngaebintu bino byetaaga obugumiikiriza weewunya omulala najja n'agamba njagala kuyingira mugenda kunzanyisa munampa sente meka ekintu ekyo kinyiiza nnyo goze tonnaba kumanya kyogenda kukola tewali na muntu akuwaanyeeko nti olina kyosobola goyinza okumanya ba Muhammad Salah gye batandikira Saidi Mane ba Messi gye batandikiraga tebamanyiddwa ogenda okutuuka oloza bwa tewali lutalo kusiitana kw'amaanyi kale kugumiikiriza kwagala n'essuubi n'empisa
kintu kikulu nnyo. Mwasasulwa. Ffe twayingira nga tetusuubira kusasulwa. Kati abakyala mwagala ki byonna mwagizanya nga muli mu kinyumo? Nezaddako endala nga ffe tuli mu kinyumo nga tunyumirwa just tuga nti twazanye firimu ogenda okulagako ku TV oba mu kibanda oba wa bandabye bamwandabye nti yesanyo nga ffe lyetulina nga tetusuubira mugamba nti twagala kusasula. Ate nno batunanga teepu ku luguudo. Ekyo kakati nga ggwe omaze okwekolera omulimu gwo, oli producer, oguze kamera, olina ebintu otaddemu ssente, nze onfudde mukozi. Oyinza okuŋŋamba nti twalayo omutwalo gwogwo gumu nywa ku caayi n'emirimu gyonna egisigadde gikyo. Kakati oli bw'aba Muhammad Salah oba Messi si muzannyi wa mutawaana nnyo, bwe bawangula ekikopo oba mu Spain oba mu gundi kibeera kike oba kisigalayo mu club gy'abazannyi. Bw'abanga Muhammad Salah azanyira Liverpool kubanga era ettiimu gy'empagira, bw'abanga awagira Liverpool newangula ekikopo ekyo kibeera kya Muhammad Salah kya ttiimu. Kakati ffe twazanyanga firimu ezo nga zirina bannannyinizo naye nga ffe twayingiranga twagala. Twakizimba ekintu ekyo mpola naye nga omusingi mugumu mpaka we tukituusizza abantu we bakyegombedde ne gavumenti negamba nti ekintu kino nno mukyandibaamu omulamwa. Kati kyova olaba nti etandise okufaayo. Muli mu Uganda Film Festival. Teekamu ssente nnyingi nnyo naye olwokubanga festival ezo naddala eyo eya UFF eyo ekyalimu weewaawo ina weetuuse abantu abatuufu tebaliiyo. Jangu obuweebuuze ku bantu abatuufu abakwata ku nsonga eyo. Atali muzadde lwaki omugamba nti ebintu by'abaana bikibyo byo? Omubuuza eby'abaana. Omukyala nga si muzadde tazaalanga ku baana ng'omugamba omwana aluma atya? Anakuddamu ki? Nebuuza oyo omukyala azaala omwana amuluma yamufuna atya? Okufuna omwana olowooza muzanyi osooka kukola ki? Buuza abo bamaama baffe bannyinaffe. Okufuna omwana osooka kwewunzika. Wabeera waawo challenge z'ofunamu awo kiki genda okulanga lubuto. Omwana aluma atya? Genda akubuulira ajja kukubuulira. Naye tobuuza muntu omugumba nti omwana aluma atya oba omufuna otya. Kiki ekibakaabya? Lwaki akaaba? Lwaki akola beti? Obulamu bwayitamu. Kati beebuuzeeko bano abali mu industry bennyini bakubuulire kiki ekyetaagisa na biki bye beetaaga. Naye abantu abali abamu si batuufu naye kati batandise okiraba. Kati yensonga batandise okuteekawo regions western Mbale kiki bakuŋŋaanyaawo. That's fine. Ate n'akasente batandise okukassaamu naye tekannaba kuwera. Tukyetaaga ssente nnyingi nnyo nammwe mujja kufuna omusolo gwa maanyi nnyo industry eno. Bannammwe bababuulira abe India oba Nigeria oba bani industry eno eyingiza ssente mmeka mujja zifuna naye nga mutaddemu ffe mwe mulina okussaamu. Ate siraba lwaki mutukotoggera. Ffe tuyinza okuleeta industry eno oba okulanga okulanga ebyobulambuzi ne Uganda efaanana etya naye batukotoggera. Bw'ogamba nti njagala ambulance njagala kuzanyirako Mulago banaye oluguudo luno twagala mu ssaawa emu ssatu tebalukuwa. Njagala okukwatako ku airport bweti tebagikuwa. Lwaki? Ng'ate ozanya firimu ng'ate bannayuganda bajja ogiraba n'abantu balabe ekisaawe ky'entebe balabe zoo balabe kiki. Batuwe bye twetaaga. Oba batuwadde emmundu bazituwe uniform kasi tuba tetugenda kukola bintu naye nga tulina ekifaananyi kye tujjayo nga kituufu kubanga naffe tetusobola kuzanyisa mmundu oba uniform mu mbeera enkyamu tuzikozesa mu butuufu. Ate bwano ebeera okusomesa okusinga kubanga oyinza okulaba nga poliisi eteekamu ssente nnyingi nnyo mu kusomesa eggwanga prime prevention simanyi kiki. Naye ffe tuyinza okuzanya wano firimu emu ng'eraga embeera eyo n'etambula eggwanga lyonna abantu ne bayiga nga te ssente ttono nnyo ezigenzeemu. Batuwe ebintu kasita tugamba nti ebbaluwa yaffe eno twetaaga oluguudo gundi oba twetaaga kino na kino mukituwe.
si lwa bubi. Ne Mwami Lubowa mulwanye ne firimu zino. Tulwanye ne. Mulwanye n'ekina Uganda. Mwami Lubowa ozanye ekina Uganda. Era nze nabivaamu. Nagezaako kubirwanyisaawo nga wakyalo n'omuyindi awo simanyi Zaye Plaza abiri ne tuwa ekibuga kyonna ne kikyankalanya. Copyright. Naye bannaffe. Omuyindi yali akola ki? Walingawo papa nga ye yali akola bibye. Olidde. Ng'akola ki? Nga ye yayagala okweza ekigambo kya firimu. Eza Bannayuganda? Bannayuganda. Ate nga si Munnayuganda? Nga te si Munnayuganda. Nga talina kyateekamu? Okay, yali assaamu naye nga ate abaali bakirya baali banga batono nga si bano abaleeta omugaso gwa firimu. Yavaawo. Naye nga olutala okukwata zi kompyuta bikina bikiki. Copyright tulwanya copyright emaze okusayinidde abo bakwatanga kompyuta z'abaana. Tugamba copyright buli omu agivunnula lulwe. Omanyi amateeka go gabeera mazibu. Buli katundu oli ayinza okuga nti kino bwekiti nga tekituufu. Noono n'asoma kino nga nakino kituufu. Naye nga tulemeddwa okutegeera copyright yeeriwa. Mutulwanireko. Gavumenti weebale nnyo wootuuse ne bingi nyo bye twagala. Singa omuntu akubuuza Mwami Lubowa kaki koofunye mu firimu? Nze ku lwange nafuna dda nga ne firimu tezinnaba. Bingi byendabye nga firimu. Tuve ku bibyo bye wafuna oba firimu bye zakusanga nazo oba ennyumba zo oba ttaka lyo tubiveeko ebyo. Naye bw'oba wakubala kuba tukulayo mu firimu nnyingi oli bw'aba wagamba Mwami Lubowa tugenda mula 2017 bero genda kula Mwami Lubowa what can you say gwe kiki otunuzaako amaaso geewo n'ogamba nga sinaba kutuuka ku ekyo njagala waliwo gye twatandikidde mu kusooka wagambye nti sireeta wano kiki sireeta hano bantu ba mutindo gwa Kiboggwe kati lwaki ntuuse wano olina omutindo ogutali gwa Kiboggwe si firimu wandisiŋŋanye n'oga nti ono businessman tije jangu kuteekako wali ku live cruise emikwano gye nina gwe ogirina olowooza abanjagalooza gwe be bakwagala buli wempitawo naye ensonga nawe tewantegedde ngezaako okwewomaawomako katono nega nti kubanga tewali wentuuka jangu otubuuzeeko jangu okolejeje egyo mikwano gyonna omuntu n'obwobanga ofudde tebakuwaana nnyo ssente tebakulembeza nnyo ssente kikyokoze wabula mikwano gyoleseewo n'ebyokoze ebimu ebigenda okujjukirwako. Naye nze ebyemmotoka navugadde emmotoka ate emmotoka sirina kye neetaaga mmotoka mu kibuga kubanga nakuga nti nze ndi bwekatwe Kampala wooli wali ntambuza ebigere n'entuuka ate kakati ng'ekibuga tugamba nti bwe kikuze gwewe emmotoka oyinza okwetamu okutambuza emmotoka mu kibuga kubanga abava eno empiki kibazireka kibuye nakwota ka boda nakola kinagenda olwokubanga kati jaamu mungi abantu bangi buli kikyona kingi owebigera akusinga naye nga bingi nnyo byenfunye mu industry nfunyemu abaana nfunyemu ebyobugagga byesobola gamba nti kwewaana si byakwewaana oyinza okukola ate n'otabifuna naye nga ate wakola emirimu gyo gyegivaamu ssente n'okola kiki wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka bebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 7266 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.
ng'agambye eriggwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okuba nga kiggwa bulungi oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeera buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaati y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92 29 oba nooti 700 39 02 11 oba plus 4 74 72 31 81 64 nkugambye tulina ne CCTV coverage wifi coverage internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayereere so totoma lunaku ekero yakunodo yakujja ku mirimu gyana nakuyinza firimu ensonga omusajja oyo nina okumwogerako eva ne eva HK naye kakati abaana abo saagala kubeerabira nina okubalaga bambuuza ebibuuzo okikoze otya nga bwe wambuuza okutuuka wano ng'okyali booti ne booti kati kyenjagala obbasiigira nabo bakisigaze bakotogera abaana bano waliwo abayimbi abamu abatuuse ne batamanya wa gye baava ne balagako bano abaana ba upcoming betuyita upcoming tibanaye mugume mukole bwe mutine bweti tubayambyemu kino balina ssente abayimbi bagenda okula ja unayinza okuvaayo jangu nkuseemu ssente nga mukwano gwange mutabani wange Geoffrey Rutaaya alina abayimbi bangi nnyo bayambye ate n'agamba nti kakati kiki genda naawe weekolera ebyo weebala nnyo weebali edda naye abamu tebakituukako lwalwo abazanyi ba firimu bannange abalina we batuuse naye jangu ozanyi ekabiina nti nze sizanyira bubiina bino obwo nze natuuka dda kubanga oli waalinya by the way Mami Yasine ojoyogere ku eyo ensonga nkulabye mu firimu z'abaana abato abatandika obutandisi nkulabye mu firimu z'abo abakikuba edda nkulabye mu firimu z'ebbeeyi ennyo waliwo bino ebyeyitibwa simanyi down country simanyi up country upper what urban movies downtown ne uptown abo bonna mbakubye yonna nze bammanyi bambalirayo kati njagala bano abaana naye kabadde atandise leero aguddewo akabiina biki mukole bwe muti ne bwe muti muteekemu nze nsobole okubapuushinga mutuuke mangu gye mulaga njagaliza kitegeeza mu bibiina bya firimu wali enkokola abaana abato tebaweereddwa mukisa ebibu ate ebibiina kakati bingi nnyo ebikoze eki ebimeruse waliwo ebitasobola wabula ebisobola firimu ya bbeeyi nnyo abaana abato abali abatulaba abantu baali agadde okugulayo ebibiina kitwala ki olabyeko abaana basitwagolinga n'ebibiina ki ekisinza osuula ebibiina bya firimu ebibiina nga bwogambye byetaaga ssente n'okutetenka bw'obanga toli mutetenkanya nnyo tosobola kibiina kya firimu olwo abaana abajja kale ne bagibwako ssente ate bambi ne bayomba ne batoma naye obwo obusente bwe bakugjeeko tebulina kye buyamba kulaba nga efirimu eyo etuukirizibwa oba okumalizibwa n'ogirengera wali abantu abo mubasaasire ate tera mubasiime baproducer bakola omulimu gw'amaanyi nnyo nga bwe nkugamba ng'oyo HK yatuuka n'okutunda ekibanja kye n'atunda n'emmotoka ng'ateeka mu firimu ate bw'aba nga atadde mu firimu bano abaana ennaku zino banyiiga bw'omuga akola kino oli musiru nnyo lwaki otokola kino alowooza omuvumye omutuntuza nze atodde sente zange ate atandika okunvuma ayina kyakulabyemu ky'osobola okukola akwesibyeko n'akuvuma naga kola bwoti tolowooza nti kyokola ye yagenda okuganyulwamu azimba ggwe bw'onooyimira ku platform ng'ofuna award wali tojja musiima ebiseera ebimu gojja okwewala nti mulaba nze kyenkoze so nga director oba producer kyakuwadde tulina okubasiima tolaba nze mpuliiza nnyo director wange bino byonna byenkola mu okuga nti azanya bulungi yes nina byengattamu ebyange n'okusinga oyo producer yayina kyalaba gwe kyotalaba okalaba kalubowa Ahmed Lubowa kato kange
abamu bagamba nti mutabani wange naye muto wange mu byaddala muli ba Luganda sibyagamba nti mweddira bino byakweddira nti bawulira lubowa muganda wange ddala ate naabanga producer wa Aromatic nina firimu zenzanyire ewe tokanfune bulungi mugatta maama mugatta taata bombi muli ba Luganda ne mwami Ahmed Lubowa muto wange ddala nene bagamba nti okumuzaala siga nti nsobola okudduka emyaka yazaalibwa nze nga wendi nga nina emyaka 31 so badde otugamba mulaba oyo bwampita ku seeti ye kati ngene yaliwo nsobeddwa oba ani nga mpaddemu paati nga waliwo kyanjagalamu abantu kijja okunyumira abantu ate nze n'enzembe yamu awo katono ni kasajja gwe gali obukulu bwange budda ku mabbali guli mulimu kubanga abampadde ssente nina okukola ekyo ekijja okusanyusa abantu be oba mulimu gwenkola olidde anvuma ebigambo ebizito bigiki kati lwaki anvuma nze nenzikiriza okuvumibwa ate nambuli ekyokukola nenkikola olaba ku mipiira empiira ogiraba twetadde nnyo ku mipiira gyebweru obalaba bwe naavuma n'omuzannyo namugamba gwe vaayo sima bino n'ebigambo byayinza okukozesaawo lwaki avuma omuntu oyo kubanga alemeddwe okukolayo ekyayagala badde tutaba babeera ku baana ng'alaba omwana azze ddala asobola okukola ekintu kyayagala ni naye ezzaawo okwegayaalirira kasita akozesa obusungu naga nti nawulira ekigambo nti nze nvuma najja nawa ssente zange lwaki anvuma lwaki akuvuma singa todda waka n'olowooza lwaki anvuma ayina kyakulabyemu naye bw'okigayaalira n'ogenda goofiirwa so si producer oba director gwe ayagala okuzannya omuzannyo kakati nja kubeera nnyo ku abo ba Messi Muhammad Salah gye baali yonna eyo gye baayita si ye yali kungulu afuna musaala bwe guti kocha yamukocinga ngeri mu butimutimu sima mu bubwere yafuna sente ze ye yazifuna kasita bakuwa siini nga bakulabye nti gikole olabire ddala nti omaliridde weewaddeyo wenna amagezi ge bakuwadde gakozese olabe nti okuba akagi noba okuba siini egyo mu script number eyinza okubeera nga yeetisse script number enkya nga bakuyita ng'otandika kuwa biwawaatiro kutambulira waggulu kyoga kati naye ku myaka gy'oliko Ahmed Lubowa asobola okutabukaawo si Ahmed Lubowa yekka ngamba katutuwa ku muntu kuba directors be bamanyi abalungi n'atabuka n'owuliriza n'atabuka mzee kiki omutwe gugizeemu soko omulimuko katono osese bino si byangu byangu naye nga si byangu n'ogamba omwana alinga gwenzala nga ntabukidde abo ne babeeraawo ng'abazannyi oli director nanvuma ekigambo oli awo muzannyi ali bannange n'omukadde oyo bamuvumye ateekeddwa okunvuma alina kyanjagalamu yensonga lwaki abantu mzee yawe azanya ninamu amagezi naye agasinga gaba director muzeeyi kiki obadde ki bakwe ku mazzi enjala ekuluma ndaba kiki okuze nnyo obwongo bugize eki genda tambula ove wano oba okooye kati nolaba omwana nga yagamba sisobola kutambula naye mmanyi nti akansoke nkakkanemu nkole ki ntuukirize gwe okwata akasawo naddala abaana abawala okwata akasawo nze sivumuwa sikola kiki ani afiirwa gofiirwa munakola akasawo n'agenda nze tebanvuma nze ni maama wange tanvuma agana kunkuba luyi lwaki abasomesa ku masomero bakuba abaana embooko lwaki babakuba embooko ayagala ayige nkugambye ennamba emu gugamba bbiri namba emu lwogera namba emu cwa enkyo omugaso gujja kubeera gwa musomesa oba mwana gwe ofuuse dokita ofuuse eki batono nnyo abajjukira abasomesa
tubogerako boogeza singa nze si musomesa gundi kunkuba bino singa nze sandituuse wano sandibadde dokita. Buuza batabani bange ba Misa Kisemakula balina story empanvu ennungi ennyo oba okusingako n'ezange gye baayita bye bayimba olowooza byeri simanyi nti abe yankubanga omusipi oba yakolanga lwaki yamunkubanga omusipi lwaki yabakubanga empi ngaakusuna lwaki yamusunanga kati bali luddawo. Nze gye neesiimisa tewali walungi ne kakati nsobola okuyimira amaaso g'abantu ne basiima tebamanyi gye nava. Lugendo luwanvu ebisoomooza biba bingi nnyo naye ate ebisoomooza ebyo kwe kuyiga naye bw'ogaa nti sijja kugumira nze this challenge olwo ng'owanduse naye bw'ogumira ebyo ebizibu ebyo ow'ekyejo sigala ewammwe tojja badirector bakambu musajja centers era gwe alina ekyejo gye oti yenna oliba oti nze sikubwako toyingira firimu. Gwe oba olowooza nti director oba producer alina ssente bali zagenda okuwa tewali. Gwe ssente gwe capital kolera nnyo akaseera ako olinnye waggulu ojja kugenda okulaba nga ssente. Nze ate waliwo ansitula nga tampadde ssente owaaye Muzeyirubwawo wangi oloka script wano naye nga gwe ogenda okuzannya nga taata oba nga kibanda oba nga kiki nti ne mbadde njagala ojje wano emitwalo 5 giijo transport bw'onootuuka wano tulabe nga tumaliriza ensonga yo. Bampita ku mikolo abaana era bwengwa mu baana wano bano aba secondary abaki ne bandabako n'omusomesa ajjayo ekibooko okubanzijako gemannya ago Muzeyirubwawo naye nga director yakola omulimu. Bwe ntuuka ku masomero era kati bampita ezo zo MDD simanyi biki bibeerayo tuyite Muzeyirubwawo abeerenga special guest ku mukolo gwaffe wano nabwe naatuula okundabako bulabi banaatera n'okunzimbira ekiyumba kino banteeke nga zzu ebisolo by'entebe batandike kundabangako bulabi. Nampita mu katala Muzeyi jatubuzeeko ow'emmotoka wa boda n'avuga boda n'akoma eri yoyo n'avuga n'akomawo yeetegeeza Muzeyirubwawo gemannya ago naye gazimbibwa buzimbibwa. That's my golden journey. Jangu nga 18 omwezi ogw'omusanvu Bat Valley Theatre munneebaze nange mbeebaze twebaze abantu abatukoledde ebirungi. Olwembe lwa Chameleon lugamba lutya basiima ogenze no nze ne bwe naaziikibwa abantu abana oba abasatu oba ab'ekika kyange bokka gwe n'otojja naye ng'onkoledde kino obadde onjagala nkusanyusa gwe tonsanyusiza naye nkusanyusa n'odduka ogenda olaba ensobeddwa Muzeyi Kibirige hani wa hani kasaliko jangu nsiime mwe abali ebweru ennamba ngibawadde bulijjo mwebuza Muzeyirubwawo ebirabo bijja kuntuukako ennamba ezo ze mbawadde naye olina emikwano mingi ate obaleetera abantu abakabi bakubuuza nnyo banaye bampitire ku show yange nkwebaza olw'okubanga emmeeza gye waguze nze nkwebaza ne naabo bategeezeeko abo omusajja wa mutawana omanyi noga nti Muzeeyi ono kamusimbe ng'akyali Muzeeyi ono kamwebaze ani yakwegeza osika eriyo gwe mukulu okunsinga oba nze mukulu okusinga gwe mukulu nina bye mmanyi by'otomanyi nina bye nalabako by'otaalabangako naye ate gwe by'olabako kati nze mbiraba nye byetusuubira okulaba mu maaso tujja kubiraba nze naawe ng'akyaliwo amaaso tegennabako. Kyetaagisa ki omuntu okuzanyisaako mu firimu ye? Sente bwe mani n'akantu nga sirina ssente nga njagala just to join sigaana nze ndiwo okuweereza kati bw'oba tolina ssente nga ddala tolina nkola ekyoyagala esente zijja luvannyuma kuba bwe nakkola ekyo kyoyagala
enkyo ojja kufuna ssente ojjaga nti muzeeyi ekintu kyewankolera bweki ne bwekiti kwatayo ssente ze kuyiswamu maaso kikojjukira olugendo lwa firimu kwogamba nti wano walayi tewali naye nayisibwamu amaaso naye kyaŋŋumya n'okusigala ku lugendo lwange lunaku olwo lwafaanana lutya olunaku si lunaku lumu kubanga bwenkubalya firimu ezisukka mu 3 ebisoomooza challenges omuzimu zayita challenges zalinga nnyingi nnyo waliwo nagendako mu kyalo eyo nensula ng'ate nali neteekeddwa okusula kubanga mwali musulamu embizzi asitakafuwa ekiyumba ekyo nga kiwunya naye ng'ate nkoze ennaku 3 mpulira nkooye tewali wakusula producer yagamba muzeeyi katuteeke wano ekifaliso twebake era yaneewuunya nnyo nagamba twebake nze ndi muntu nze weebaka mu kiyumba omwali musula embizzi ntambudde wano mu Uganda yonna gye tuzanyidde firimu wootasobola kugamba nti waliwo wooteri gy'osobola okugenda osula n'osula ku kibaawo ng'ekyo nze muzeeyi wa Yasin abantu tuva wala nnyo tulabanga muntu ng'alina waatuuse n'omala gamuwalampa n'omwepankirako n'otandika omuvuma mbakuutya temuvumanga bantu bakulu weewa olina ky'omusinza tomuvumanga muwe ekitiibwa kye bw'obanga otuuse ekiseera eky'omuvuma siriko tambule mulekere eddembe lye naye ng'abantu abo batobye nnyo okulaba nga mwe muyimirirawo okutuuka wano olwaleero. Yes, Mr. Modern, how is the business? Booming. Towakana, leka nkunyonyole. Ebiseera biri nga ba customer babula okundi ebipipipi. Bitera byamwe bino byasiimuse. Naye lwaki tiles zamwe temuzipima? Tutera muzikula mu bikuta by'amagi. Naye we nazula Modern Tiles, business etambula. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Bino byonna biyise mu ffe. Bino byonna simu zino YouTube biki biyise mu ffe. Ne kati mwewaana nze bwenti nze kazi magezi ga kikogo biki ninga ffe singa tetwali ffe temwandi bituuseemu oba kuyitamu mutuwe ekitiibwa kyaffe. Yes. Mbagala nnyo oyo yenna ndaba olwaleero wano oba olunaku luno nkwagala nnyo nkyaliwo ate togenda ate era nga nkyabaweereza. Mwaromatiki oli muzanyi oba just ojja mbuzi oba oli memba oba tebandigambye nti oli memba? Nandibadde ngamba nti aromatiki yaffe kyekigambo ekyandibadde yaffe yange naye guli mulimu era gulina producer waago ye Ahmed Rubowa ye CEO ye nanyine kampani eyo. Kati waba neetaaga nze jangu tugenda kuzanya series eno ya episodes bweziti sente mmeka olaba kyaye oli mutowo nkuwe sente mmeka nti bweziti naye kasajja gwe anti kakati gwe ogenda njagira bweniro nti kasito tunamaliza okutegeeragana nemanya akasente kange nga nze ntuuliza Baraka bafuna naawe obuzibu bwa butatereera muzeeyi. ati nze kati ogatta wano na wali omanyi omukazi bw'obeera malaaya ng'atoonyirira nnyo olina okuguma. Omukazi malaaya onyirira buli omu akulabako buli woyita pipi tiriri omanya tojja kutuula kutereera. Ne kasitoli yaga nti kakati nnaku bwezi wiiki namba nkwetaaga oleme kuvaawo kwata akasente kano oba omaze. Naye kankubuuze
ozanyidde ebibiina byo ebyenjawulo ozanyidde ba directors ab'enjawulo lwaki olowooza abantu bakwagadde nnyo ng'olina aromatic mpisa neneeyisa singa nti nali neeyisa bubi tewali yandimpise kumuzanyira era haramu haramain tojja kula producer yenna oba director yenna ayimirirawo n'agamba Muzeeyi Lubowa nze nfuuse kyakulabirako mu kukuuma obudde neneeyisa ku set okukuuma obudde amawula nayo nange naggambye essaawa zigenze obeera 3 ziti ate wendabidde nga natuuse dda wano nandi bweru awo nga mikwano gintawanya Muzeeyi waliwo emmotoka badde azzaawo Muzeeyi kiki nka nkutwaleko nkulabe mukyala wange akwetaaga ayagala kulabako nti waliwo program gyendiko wano nenatuuse dda essaawa okukuuma essaawa nsinga n'omugenzi Kisekka nze bw'ŋŋamba ssaawa 2 omugenzi Kisekka yakuumanga obudde era kyekintu kyokka kye yali asookerako obudde musajja oyo yali alina obudde ne bannayuganda ekintu ky'obudde oba bakifudde ki ssaawa 4 ajja 6 nnya lwagolokoka n'okutandika okweyiwako amazzi ngolwe akagoye kangaako so ssaawa era omuzungu omuwarabu ekintu ky'obudde kyovola nti baga nti time is money omuwarabu akugamba nti jangu ku ssaawa 2 nojja 2:15 obubonero bwa munnanfuusi nga tunaatera okuba tumaliza shaffe naye olunaku olwaliyo nga nswaliddwa nnyo kubanga tumaliriza tunaatera naye ojja kudda ennaku zikyaliyo era mumunziriza awo mu 10 watwongere okuyita abantu singa omuntu akugamba erinnya Ahmed Lubowa mu film industry ya Uganda golowooza erinnya Ahmed Lubowa licontributinze eki osobola ddyogerako ki ng'omuntu oyo akyali mulamu ka video yako ne tukasala ne tuteeka ku TikTok ne tumanyisa abantu erinnya Ahmed Lubowa osobola Yasini Lubowa oba Ahmed Lubowa Lubowa osobola ddyogerako ki kuba gwe otugambye oli mutoowo muziikibwa ku kijja kye kimu muli ba Luganda naye ekyo kikitadde mabbali nti muli ba Luganda ne tunuulidde byakoze mu film ffe tulaba bulabi tumanyina bumanya linnya nti aromatic naye gwokola naye tusiigire ekifaananyi otunnyonnyole Ahmed Lubowa oyo namulabirawo mu buto yali mwana mukujjukujju ng'ate mugezi nnyo ewaka n'ebintu byeyali akola nga bya njawulo nnyo era nze bwe namulabanga bwe nti kubanga nze namukubanga n'engolo olw'emputtu ebiseera ebimu nga mutumye omanyi ng'aba omanyi abakulu bwe babeera ewaka naye kale bwe kanzirimu kino ekibuuzo Ahmed Lubowa yayagala omulimu gwe yamanya omulimu kyeki tazanyisa mulimu tazanyisa oyo azanyisa omulimu gwe ndozi kyenjagala okitegeera amanye omulimu kyeki ogwo gwalimu ate tazanyisa muntu yenna azanyisa omulimu gwe amugoba ku sport noba nga weewuliranga ki kasita oba nga totutte ye kyayagala amateeka gayagala okusobola okukuuma omulimu gwe akugoba Ahmed ayagala n'abo akolagana n'abo abagenda abamanyi film industry kyeki ate ye kyayagala nnyo mu film industry ayagala ssente bwe njogera ku ekyo tayagala nnyo kwetaba mu awards nti kankole firimu ey'omutawaana egende ehiitinge bagironde ebeere nominated yakola kirungi abantu kye baagala kisobole okumuleetera ssente era asobodde okubeerawo yeekoledde ebintu bye buli kimu kyo ate ye muntu w'ekisa nnamba ekyo era bwe yawulirako wano nga waliwo obuzibu bwenfunyeemu mbeera y'obulamu bwange yabadde andabirira ayagala nnyo okulabirira abakadde n'abantu abateesobola okuggyako nga tomutuuseeko abamu bagamba nti mukambwe muzibu nnyo okutuukako si muzibu n'akamu kasita ombuulira ensonga eyeetaagisa okuyamba ng'agiramamu ddala ateekeddwa okuyamba akuyamba
abanzize bulungi weewaawo osobola okubiddamu tosobola bimalayo. Mpagi ki mu firimu? Mpagi nnene nnyo mu firimu naddala mu nsi ez'ebweru ng'osomesa okuva ne mu Uganda baagala nnyo aromatic olw'omutindo gwataddewo olw'omutindo gwalaga ogwetaagisa abantu abamu okugulabako. Yes, abamu tukola zi movie nineba nga eri awo loloko naye ng'ate tesobola kusomoka wadde kugenda ku nsalo oba mu Kenya oba bulwa naye za lulimi Luganda naye ne zisomoka okugenda mu nsi ez'ebweru ng'ate bazaagala nnyo baagala ozirabako. Omutindo gw'amaanyi nnyo takola kintu kiri awo kikuti kya mutindo gwa wansi. Agasa atya ku Yasin Lubowa? Ku Yasin Lubowa bwawulira project kati ng'eyaliwo customer care ekifo kino omukulu wange yajjo kizanye kye baali bayita mwenye nga nteekayo era nga sizza nnyo mu bintu bingi nnyo. Akulaza ensi nnyo singa nti abadde sikolagana naye bulungi nandibadde nkyogera kaati naye muntu angasseeko ekintu kinene nnyo. Anjagala nnyo ayagala byenkola era n'obuyambi bw'abanga yeetagisa ninawo obukennina naye ate asobola okunyongerezaako angasseeko kinene nnyo. Waliwo n'omwana wange gwasomesa sigamba nti sisobola naye aga nti oyo kamusomese angasseeko kinene. Abantu bemuli mu myaka gye gimu nga balowooza bakadde abamu bakadde n'okusinga baagala ozannya. Tulabye abakadde bangi abagezezzaako okukola art ku TikTok naye nindaba comments ng'oli agamba abula naawe nno oba oyo nazaala waani oba kale waliwo abamu abakola content ng'atyoboola naye waliwo abakadde abamu ng'omula abambi agezaako kujjayo oba talenti ye. Oyinza bbawa bubaka ki abantu abakuze balina okulemerako balemereko ate bagobere amagezi g'aba director ku kinana nkyasoloozanya firimu ku 9 n'ekikumi-20 n'obona ng'onootera okufa ng'oli ku kitanda emulago oba ensambya osobola okuzanya firimu n'obanga wakazaalibwa oba n'olubuto olukuli maama wo bwalimu twetaaga okuzanyisa ali olubuto ng'oli munda mpaka lw'ofuluma okuva mu lubuto lwa maama wo tukuzanyisa. N'obanga enkya ogenda okufa leero ozanya firimu. Firimu yeetaaga buli muntu yenna kobeere mulema oba muzibe. Bannaye temwerabira waliwo ali awo aga nti nze namba saagiwulidde kuba ku namba eno 0758 592 875 0771 416689 kuba ku namba ezo buli kyoyagala okubuuza Muzeeyi Lubowa buli kyoyagala okumanya ku Muzeeyi Lubowa bw'obanga olina obubaka bwonna bw'oyagala okuweereza Muzeeyi Lubowa bujja kuntuukako bulungi nnyo. Kale tweyanzenge webale tukyalirako ennaku z'omwezi nga 18 Shiba Spice Diana Mama Fina your sweetheart Haji Aligawesa mukyala Hajati Namyalo Namyalo wagenzeyo sinatuukayo njagala okutuukayo ng'obubaka buno bukutuuseeko nkwetaaga ku show yange engendo bakuba n'ekintu Mama Fina muleta azanye Mama Fina onoozanye jangu tuzanye jangu nja kutuukako tugenda kuwamuka paati omwo noba oyitamu emirundi ebiri jangu ozanye Bat Valley Theatre tutambudde ne baani tuli ne ba abazanyi ninayo gondi Ahmed Senyonga Abusha Zamunyo Muhammad Zamunyo Pozi ne Muzubairi walimu nze Zubairi eyo ali true story nga bwe nkugambye
75 true story yali kwata kuffe Zubairi netugika Zubairi family netugivako nagenda aromatic kale tweyanze muzeyi wange taata wange ngenda bayita abantu bonna ennaku z'omwezi nga 18 ku Bat Valley Theatre nange mwenyini nja kubaayo tubeeyo ebintu bino tubiteeke ku rekodi ate abantu balabe kiki ekintu bwe kitambula ne bwe kyatambudde mujje mwagire muzeyi tetwagala ate mulinde akaseera kali ate mujje mulage mbo omukwano mwalina mungi nnyo abe miliyoni 5 muweeyo abe 3 muweeyo abe 10 abagula esanda ezebbeeyi abanange obwana bwe buli watu bulabirire mumuwe ku bibyabirye sibwe kiri okuyingira zigenda basende meka emitwalo 2 endaga meka emitwalo 5 olagalu tebo ya mitwalo 5 olulaga lumu nenga lwa mugaso ngenda kubaayo Bat Valley jule iye Geoffrey mutabani wange Honorable Geoffrey nakubeererawo jango mbeererewo wamukubiddeko ngenda mukubirako mukubireko akasimu pakati Honorable ababbize wakukoonako wakunoonya ne mutabani wange Misachi yangize nenga ataawo tujja kubanga waliwo kyegenda okubeera waggulu wali ate yange ejja kubeera eno olunaku lwero kale sagala kusukako wano olunaku olwaleero ladies and gentlemen mwebale nnyo kuba gye twalagenda okutuuka obudde buno nga tumaliriza for now size bulungi mwera kankwanjulire the Ocean of Knowledge School erisangibwe Kasangati lino ly'essomero wogenda okutwala omwana wo oleme kuba na kweraliikirira kwonna abayizi abo abava ewala era tuteeka nnyesira ku ndiisa yaabwe tulina ne saluni y'enviri ku ssomero wennyini n'olwekyo omuzadde totunula walala leeta omwana wo atwegatteko olwaleero the Ocean of Knowledge School tusangibwa Kasangati Bulamu okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 nooti 6 5 nooti 1 nooti 32 ne nooti 7 6 3 2 7 3 8 3 wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera nga baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku nooti 726 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku nooti 752 emu nooti 8 1 oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 nooti 83 2 nooti 3 6 nooti 2. Zino ze bayita batya? Modern Tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne dizayini yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Yagambye eriggwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri. Ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92
29 oba noti 700 39 02 11 oba plus 4 74 72 31 81 64 nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere. Esi mukasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard, balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga.